kabaka ng'akubanja okubikka obubaka bubaamu sayansi mungi kyokka ate waliwo obubaka obutabaamu nnyo sayansi singa kabaka aba abanja famire y'ewammwe okumubikka. Kyokka kabaka ajjira nnyo mu kitundutundu kyakyefuula era asobola okujjira mu bubonero bungi n'otamanya nti yeye. Okugeza kabaka asobola okwekweka mu bamweyana n'oloota omusajja ng'ali mu ssuuti nzirugavu naye ng'ate waggulu asibye amaduleedi. Akati naawe omanya nti Lubaale abaluma oba kabaka abaluma naye omutwe omukulu ogukuliddemu ekintu ekyo oba omusambu omutume gw'aba mweyana. Okitegedde? Omulala akubanja nga bamweyana n'atakubanja. Awo ng'omanya nti entegeera yammwe nnafu, okulowooza kwammwe kunafu, buli budde mutambulira kubuzaabuzibwa. Kasita oloota bw'otyo omusajja ali mu biddugavu naye waggulu asibye amaduleedi ng'omanya nti omutwe omukulu mu Lubaale oyo ogwasindikibwa obbabanja gw'aba mweyana, kyokka ng'ate guba gusindikiddwa ng'omutwe omukulu naye ng'ate si gwe musambu gukulembedde wabula aba mutume. Lubaale yenna ng'akulembeddwa bamweyana bannyini ye abazibuwalira nnyo okutambuza era taba mwangu kubanga baba bajjudde okubuzaabuzibwa. Ne bw'aba afunye w'anaatereerera mukwano gw'amukubira essimu n'amugamba awo tebajja kukolako mangu ago aba yabuuse dda ku mulamwa. Tubalabyeko abantu ab'enjawulo nga bamweyana abavuga ate nga balemeddeko. Oli n'alabira ddala okuva lyajja mu kifo omwo nga jjajjaawe assizaamu obubaka nga n'ekyalina okuzzaako akimanyi naye namugamba mu kifo omwo tewajja kukolera nze nga mbuwandizeeko eno. Ogenda okulaba naye mwattu nga akkiririza mu muntu, ogenda okulaba nga ava ku mulamwa mpola mpola nga yeesulika mpola mpola, ekivaamu nga yeesulikira ddala oluusi ne kye yamala nga nakyo akiddamu. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale bamweyana bw'akulemberanga Lubaale njagala okubakuutira muwulirizanga nnyo omusomesa aba abasomesa oba oyo aba abakulembeddemu ensonga, kubanga omulubaale yenna Lubaale ng'amuluma naddala ng'akulembeddwa bamweyana aba tategeera kyenda, aba teyeetegeerera wabula kuba kumutegeerera. Baba beegeziwaza nnyo, baba bafuuka balaba ennyo ebintu ate beeteeka mangu mu kuba nti oyinza okusanga omuntu nagga nti ffenno tulina amaanyi mangi naye ng'agogerako bwogezi naye nga tagatereezanga. Kale ebiseera ebisinga obungi kabaka ng'akubanja omubikka olina okugoberera obubaka bw'ofuna n'obwawuzayawuza n'obugattagatta n'ofunamu ansa. Waliwo kabaka okujja nga musajja ali mu ssuuti nzirugavu nga munda essaati mmyufu, kabaka oyo abakkira mu bwakiwanuka. Ate ne wabaawo kabaka okujja nga n'akulaga pasita, tugambe pasita ow'abalokole mu kyaki, naye ng'olaba pasita ayambadde biddugavu naye ng'ate pasita era akutte bayibuli nga pasita. Era oyo kabaka aba yeekwesemu akatundu k'abamweyana kubanga amakyaki agasinga obungi ag'abalokole bamweyana y'agavuga era nga gavugira kumu n'omusambu ogwakiwanuka. Era abantu abasinga obungi abeeyiwa mu balokole abamu babuyabuya, abamu batambudde ku Lubaale n'alema ne basalawo ne bagamba nti nga Lubaale bw'alemye ebyekisawo bya kibbi kubanga buli w'oyita wonna abasawo bakubba, siina we zitambudde, buli wamu ntuuseewo. Okitegedde nga yabulwa ekkubo n'asalawo n'aga kansenge Mukama. Wanno Mukama y'ani? Kubanga ate bw'osuula bajjajjaabo nze ndaba nga Mukama oba tomumanyi oba byasigala bigambo nti Mukama Katonda. Ndowooza byasigala bigambo. Okitegedde nga bw'onoowulira mu kyaki banaabika omuntu ne bagamba Walumba amututte, ekitegeeza nti Walumba amanyikiddwa okuva edda mu makyaki bamumanyi ludda wa. Era ogenda okulya mu kyaki nga babika bannange Mukristu munnaffe oba Musiraamu munnaffe Walumba amutuggyeko.
okitegedde. Kale no Walumbe gwe boogerako omusanga mu buwangwa na nnono okumanya abantu beesulisi ne batasobola kwebuuliza bibuuzo mu kyaki ti ekiteeza ne bano Walumbe bamumanyi. Kale nno obubuyabuya bujja tusuula nnyo ku maggwa. Kakati paasita ayinza okugira mu byambalo ebiddugavu naye ng'ate paasita ngeri omumanyi musumba alina kkanisa mwasumbira endiga. Nno waliwo n'abansesa nze ng'ompita endiga ng'enkya nkomawo mu kyaki endiga etambula ekotesa omutwe nze nga nkomawo mu kyaki mbu endiga za Mukama bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale kakati kabaka asobola okujja n'olota omusajja ali mu biddugavu egganduula nzirugavu naye nga paasita kati era akakatuntundu bamuyana yaaba akavuga yaaba akakulembedde. Okitegedde? Osobola okuloota faaza tugambe kati tuli mu kikatuliki n'oloota oli mu kyaki n'osangamu bafaaza babishopu, oyo kabaka kawewa kaziina yakuloosa babishopu yakuloosa bafaaza era kabaka yakulaga emisaalaba era lubaale waba akuluma nnyo ddala ddala ng'ofaanagana ofaanagana omuntu abonaabona okubonaabona kuli okwa waggulu okulaga okukoma. Ebiseera ebisinga lubaale asobola okukutuma omusaalaba naye omusaalaba ku lubaale mu gukutuma aba akutikkulako emisaalaba egyalekebwawo abaakusooka. Emisaalaba lubaale agereeseza mu ekyo kye mukuze mumanyi kubanga bajja babasomesa ab'eddiini ekkubo ly'omusaalaba. Simanyi wano Yesu yabonaabona baamukuba paka ku kalivale oba kalivaaliyo. Ndowooza kalivaaliyo oba waliwo omuti gwa kalivaaliyo oba kalivale bakigambo kya Lulatini oba kya Luganda ndowooza oba kalivaaliyo. Okutuuka ku kalivaaliyo oba kalivale ndowooza oba okitegedde. Kati ekkubo ly'omusaalaba ne bajja nga bali kunnyonnyola simanyi wano Yesu ne bamukuba amala omukuba n'ava wansi ne yeetikka omusaalaba omulundi ogusooka n'atambula ebigere nga 10 n'addamu n'agwa n'asanga omukyala n'amusiimuulako ekitambaala mu feesi n'alekamu feesi ye. Okitegedde? Yamusiimulamu n'alekamu akabonero ka feesi ye. Kati awo n'avaawo naye nga bamutikidde n'engule y'amaggwa bamutikka omusaalaba bagenda nga bamukuba nnyo. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako ebyo baga nti wano Yesu ag'omulundi ogwokuna. Kakati ebiseera ebisinga obungi lubaale afumba obubaka. Lubaale alina ofiisi y'obubaka ng'erimu bakagezi munnyu bakakensa. Lubaale afumba obubaka okusinziira mu mbeera gy'otambuliramu mu nsi. Bw'obanga ewammwe beegayirizi mu makyaki nga basomi nnyo basappule, lubaale akuloosa nnyo sappule. Kati bw'agiroosa omubuyabuya akeeraggula sappule ng'akeera mu kkanisa. So lubaale wakulusa sappule aba akugeraageranyiza engeri gye mukolamu nga mugenze mu kyaki nti omusomi wa sappule akwata mpeke ku mpeke n'asoma sappule. Sappule eyo ebaako empeke 10 n'osanga ekikolwa ekyo sappule eyo bagisoma kubanga Omukatuliki agaa nti sappule eyo bagisoma nga bayitira mu Mariyamu oba Bikira Maria azaala Yezu. Akatuliki bamuyita Yezu. Aprotestanti nno ndowooza bo bamuyita Yesu Kristo. Ate Akatuliki bamuyita Yezu Kristo. Kakati sappule eno sappule kimera eri mu nsi z'Abayudaaya. Kimera kikulanga bw'olaba omuwemba obukoola. Akati sappule eyo kuliko ebyalo kwe yameranga ennyo. Ebyalo nga babiyita ekyalo ekyo bakiyita Rozale. Akati omukyalo omu yafuna ekirooto ng'oli amugamba okunoga empeke ezo anyiikire nnyo okwegayirira Omukama. Bwe kitondooza bwe kiri anyiikirire nnyo okwegayirira Omukama. Kati omukyala atandika sappule yali azaalwa ku kyalo oba mu kabuga akayitibwa Rozale. Abo nno ndowooza Abayudaaya. Akati
omukyala oyo yatandika sapuli okitegedde era waliwo essapule gye bayita eya rozaali waliwo sapule etibwa eya rozaali entukuvu bitwefaanaganako bwebityo kale nno amanyi ebingi alibuuzibwa bingi ffe byonna byoyagala byonna tubikusomesaamu byonna tubimanyi byonna gwe buliko eryoyagala oba ddiini oba busiraamu oba buwangwa gwe byonna byoyagala gwe byonna byoyagala ebibuuzo oba oyagala kumbuuza mu biki oba mu basoddokisi byonna ffe tusobola okubikuddamu kubanga ffe lwaki mbonaabona nammwe kasita mukimanyi nti mbimanyi kubanga abimanyi teyeetaga kunnyonnyolako era oli waba muwulira amanya nti oyo abimanyi ate naddaawo kwekubira bulango ngenda kwesimbawo ku mpabululu bintu ebifaanaganako weebityo anjagala yannoonya ebintu weebityo annemererwa nga bonoga nti akasubi akamu bwe kava ku nju nga kaggwa wansi erisigala waggulu nga tulisigalayo bintu ebifaanaganako weebityo kaasa wayawukana ensanafu bweva ku ginne waazo nga zitambula mu lugendo eyefuuka kaasa ate kaasa afuuka mutemu kubanga ye amannyo ndowooza ayongera n'agawagala ndowooza neyeekolera self defense kubanga kaasa bibeera bitono bibanga 10 mu kituli biba byayawukana ku mugendo kati ne biyiye engeri gye byekuumamu ne bifuuka bya bulabe. Okay, kakati tubadde tubasomesa mu katundutundu aka sapuli nti bajja kuloosa sapuli lubala afumba obubaka okusinziira embeera gy'okuliddemu biki bye weeyisaamu biki by'otambuliramu biki by'okoleramu. Osobola okuba makanika lwale n'akuloosa bulooka n'akuloosa yingini n'akuloosa pistoni n'akuloosa ettaala ly'emmotoka oba ettaala lya pikipiki. Kati ebyo byonna lubaali ye bw'atuula mu ofiisi ye mulimu bakagezi munnyo abaseetinga obubaka bo nga basuubira nti bw'onoozukuka ku makya bulooka ya pikipiki ojja gyozaamu nti bagamba mutwe gwange. Pistoni yeetambuza yingini. Pistoni bwe yeegatta n'akajegere ne yeegatta n'omukono ne yeegatta n'amayinja ndi ku pikipiki pikipiki ebeera n'amayinja ate pikipiki ebeera n'omukono pikipiki ebeera ne gazeni pini ate eba n'akajegere ate ebeera ne pistoni. Pistoni kyekyuma ekikoze ennyingoyingo z'omukono nga kikoze ennyingoyingo za gazeni pini mu pikipiki. Gazeni pini neeyingira mu mayinja oba amayinja ne gajja gabeerako safuta ng'etambulira kumu ne senta kulaaki era safuta n'etambulira kumu ne koyiro awamu n'ennanga oba ennanga no safuta sayidi endala n'etambulira kumu ne koyiro eyo nga yeebeerako magneto. Kati eyo ye pikipiki. Koyiro sayidi emu eba eyambaddwa magneto ate sayidi endala safuta eyo eba eyambaddwa senta kulaaki naye nga safuta eyo etuddeko amayinja agakola amaanyi okusobola okusika ebyuma bino okutambula. Kati safuta eyo nejja ebeerako ennyingoyingo za gazeni pini. Gazeni pini nejja eyambalwamu waliwo akantu ke tuyita karola beeringi mu pikipiki za tutti so mu pikipiki za 4 stroke oyinza obutasanga mu rola beeringi. Kati rola beeringi eyo neyambalwamu omukono ne gukola ennyingoyingo ezirina obugattiro bwa gazeni pini awo pistoni neyambala. Pistoni bweyambala nejja ebeera nga ekoona mu sirinda yedi waggulu. Pistoni negattagatta amaanyi ga yingini awamu n'aga pulaaga. Pistoni eyita mu bulooka omutwe gwa pistoni ne gusanga pulaaga mu sirinda yedi. Pulaaga ereeta muliro okugujja mu magneto oba mu koyiro pulaaga
kati pulaga nejjesanga piston nga egatta oiro n'amafuta ga petroli. Okitegedde piston kuŋŋaanyizo erireeta akatondotondo ka oiro n'akatondotondo ka petroli. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati Lubaale ayinza okusinzira mu bintu ebyo, tugambe oli makanika, n'akuseetingiramu obubaka. Ennyingoyingo zonna nga bwe tuzoogedde, Lubaale najja kuseetingira obubaka nga yeeyambisa omutwe gwo singa onooba oza okusa kinaaba kitegeeza ki. Ekyokubiri, Lubaale ayinza okusinzira ku bantu b'otambulira nabo ku kyalo. Tugambe kuliko omusajja ayitibwa Kizza, tugambe ku kyalo okwo kuliko omusajja nga ye chairman, tugambe ku kyalo okwo kuliko omusajja nga ye Busuulwa. Busuulwa kitegeeza ensonga za Lubaale ezaasuulibwa. Ku kyalo okwo kuliko omusajja ye Mutumba. Kati n'olota ng'otambula nabo, Mutumba kitegeeza abantu ab'entumba oba ab'emputtu. Kati oloota Mutumba, okitegedde, abantu ab'emputtu. Kati ojja oloota Mutumba, oloota Kizza, oloota Kaggwa. Kati eyo yonna seetingiro lya bubaka. Kati Lubaale asobola okusinzira ewammwe musobola okuba muli bannaddiini. Lubaale n'asinziira mu kyaki, n'ayingira kyaki n'agifumbamu obubaka, n'akulaga bishopu, n'akulaga faaza, n'akulaga bafaaza bali mu byambalo biddugavu. Okitegedde, n'amala n'akulaga sappule. Omubuyabuya akeera nnyo mu kyaki. Mwoyo wa Mukama yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati ssebo Musumba. Kati Musumba n'abeera ng'afunye omubuyabuya, n'amwongerako kigamba nti awo Yesu mu budde buli Pawulo omutume yawandiikira ab'e Korinti n'abagamba ebyensi bya nsi n'ebyeggulu bya ggulu. Weewaawo mu kyaki n'ayinza n'okugambiramu nti bweza. Omanye abantu abasinga mu kyaki abasomi tebatambudde ku basawo woowe. Kati Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ebbuleeyi ebbaluwa, kati eno endiga, omanyi babayita ndiga, ziba zikotesa emitwe. Weekanga otagambiddewo nti bweza bwa Mukasa. Gwate olaba faaza asologa nti omukisa gwa Mukama Katonda gubeere nammwe. Omuntu omu yagutodde gubeere nammwe. Kyokka endiga zonna engeri gye ziba zikotesa omutwe, endiga 2 ziri mu kyaki ne zitoola omukisa buli omu, naawe gubeere naawe. Kati mbuulira faaza lwaki taavuga emmotoka, gwe n'osigaza nusu 10, anti eggulu ly'abaavu. Okitegedde, buli omu bw'atoola empeke y'omukisa n'agitikka faaza, omanyi kye kitegeeza. Ate faaza omu y'atoola empeke y'emu ng'omuntu omu. Omukisa gwa Mukama Katonda, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwamwoyo omutuukirivu bibeere nammwe. Nammwe ne mugamba naawe bibeere naawe. Emitwe giri emeka 3. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati Lubaale aseetinga obubaka okusinziira mu mbeera z'otambuliramu. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati tulina omukyala wano, katulabe. Omukyala ono ndowooza yeddira mpeewo, era ng'omukyala ono olusozi lwabwe olukulu luli Kkungu. Omukyala ono ndowooza wa mpeewo, mpozzi nga ndabye bubi, oba wa mpeewo oba wangeyi. Ndowooza wa mpeewo, yeddira mpeewo. Ab'empeewo nno batera okugamba mbu ba kisiraani, naye ekisiraani kyabwe siraba we kiri. Era abasajja abawasa batera obbeekengera mbu balina ebisiraani biki, naye tebalina bisiraani, maanyi ge mangi. Mukazi w'empeewo bw'omuwasa kakasanga omukazi oyo omunoonyerezaako n'omumanya nnyo, kuba balimu ebyama ebikusike. Ab'empeewo ebyama ebikusike bitudde ku lusozi Kkungu, ebyabwe bitudde ku lusozi Kkungu. Era bw'amala okubikka kabaka ettanda, ebiseera ebisinga obungi aba alina okuwubako olubu lw'ekigere Kkungu. Bw'atagendayo Lubaale oyo aba muzibu okutereeza, kubanga Kkungu ye watudde amaanyi g'ekitambo amakulu, amaanyi g'ettanda ga 2 mu kitambo eky'obulabe. Okitegedde, kubanga Kkungu ye wava amaanyi bwe baba nga babadde basezi, ye wava ekintu ekiyitibwa ddala omusezi kaziina. Ate ettanda ye watudde omusezi aliira ddala, bano bankomba seffuliya, balwekomba abo.
amaanyi mulina ogagoberera. Kati ekkungu yewatudde ekitundutundu ky'omulongo Kizza ng'akuloosa basezi bangoba biki ebintu ekitundutundu ekyo. Ate Ettanda yewatudde ekitundutundu ndoota nnyo emirambo. Okitegedde? Ndoota emirambo. Kati aloota akisidenti aba aloota akatundutundu ka Walumbe mu katundu ak'ekitambo ddala. Era ebiseera ebisinga abantu batera bwe bagenda Ettanda okubikka batera okufuna obubaka ate obwo batwalako ekkungu. Kati omukazi ono yeddira mpeewo era ng'omukazi ono olusozi lwabwe mpozzi ng'erinnya limbuzabuzizza, manye ebika bitera okuwambawamba amannya. Bw'anaaba teyeddira mpeewo anansonyiwa naye ng'alabika yeddira mpeewo. Okitegedde? Ab'empeewo basezi ddala. Kyokka sigambye nti omukyalo ono alya, wabula okusinziira mu bujjajjaabwe emabega bw'aba nga yeddira mpeewo basezi ddala. Okitegedde? Kati omukyalo ono agamba bw'ati mu bubaka bwe, aga nti yaloose nga alina ennyumba kwali ng'erabika ya dduuka. Kati naye ng'alaba ennyumba eyo munda erimu abantu. Kati n'abuuza ki ekiri wano, oli n'amugamba nti Pasita Tom Mutundwe afudde. Ono n'ambuuza afudde atya Pasita Tom? Kodi n'amugamba nti abadde awo ng'ayimiridde atondose butondosi n'agwa. Kati ono omukyala agenda okutuuka mu nnyumba nga Pasita Tom ndowooza bamugolodde. Ali mu ngatto nzirugavu oba ganduula oba suuti, kyonna kikiri nga nabyo biddugavu ebyambalo byalimu, wabula essaati munda nga ya bbulu. Okitegedde? Kati bw'amaze okuva mu nnyumba awo okufuluma ebweru n'abeera nga alinnyibwako lubaale. Kati bw'alinnyiddwako lubaale loza n'atandika okutambuza omutwe wansi, n'atambuza omutwe. Kati bw'atuuse mu luggya waliwo ewantu wagambye nti wano waliwo eddogo. Okitegedde? Wano waliwo eddogo mu luggya nga lirabika lyasimbibwamu busimbibwa. Kati ne kirabika ng'alabika abadde alinnyiddwako ejjembe. Akati bw'akomyewo ate akomyewo atambula bulungi. Kati njagala kunnyonnyola obubaka buno naawe weewuunye. Kati ebiseera ebisinga amakyaki g'abalokole oba amakanisa g'abalokole bamweyana yagavuga, kyokka abagatuddemu tebamanyi. Ate baabasumba bagezi, kubanga baabasumba balabira ddala abantu be basumba nti tebategeera. Kitegedde? Kuba omusumba akozesa kigambo kasita akiteekamu amagezi n'obukodyo. Oluusi omusumba yatambulako alina amaanyi g'amakusika ag'enjawulo g'atayanika eri oba abakristu oba abasomi ba saaviisi oba abalokole b'endiga. Okitegedde? Kati ebiseera ebisinga obungi kyaki ezo zitudde mu katundutundu k'abamweyana, era nga mu katundutundu ako atambuliramu ne jjajjaffe Kiwanuka. Era kyaki mw'osanga abantu ababuyabuya abangi nga bawa obujulizi ku ngeri gye basenze Mukama, naye ng'ate basamize ddala, kubanga obusamize bwabwe abasinga obungi baba batambudde nga bakooye, nga lubaale baali bamwagala naye baabuzaabuzibwa nnyo oluusi abasawo ababbi. Awo nno weesabira nno n'abatudde mu buwangwa oba abakulembeze oba abasawo Abaganda okubeera ab'amazima, obwerufu n'okukola ebyo ebiriyo, obutagoberera nnyo ssente wabula okutambulira ku mazima, kubanga ennono eringa nti yeddiini yaffe wano tulina okujagazisa abalala, nga ne bwe tuba tubalamulira ssente tubalamulira tubalekeramu nga tetugenderera kubabba bubbi, tuleme kufa ku moto egamba nti for God and my stomach, wabula tubalamulire nga naffe tubaako we tukoma, kubanga tuli bantu nabo bantu, tebatambuza kwagala. Eweetaaga obukadde obubiri busabe, ate nga ne gw'obusaba nga omulaba nti alabika abulina, kisinziira ku bunene bw'omulimo. Atayina musabe kye kisaanidde, enkya wajja kujja alina, bwe bityo ojja genda okulaba ng'ennono eyagaddwa. Kati mukazi gwe yeddira empeewo mu bubaka bwo buno, oyo gwe bakubikidde nti pasitaani simwerabidde, pasita Saamu, pasita Mutundwe, pasita Tom, ndowooza pasita Tom atondose butondosi n'afa. Kati n'oyingira mu nnyumba n'osanga ng'ali mu byambalo biddugavu, munda essaati ya bbulu neve bbulu, ndowooza engatto nzirugavu. Kati otegeera ki mu katundutundu ako? Ogwo gwonna mweso.
lubaale oyo oba ekifaananyi kyakusiigidde pasita fasiti oyo bamweyana, ali mu biddugavu oyo kabaka bulamu, afudde oyo kabaka bulamu, atondose butondosi okukulabulwa. Ndozo owulira gyonna myeso tutabagamba tujja bannyonnyola guli basinga nefe ogwaffe tugukoze oba muli babuyabuya mumumanyi. Omanyi kati bano abakazi balowooleza nnyo mu balenzi, osanga atibula ng'akola ekyejo n'akulukusa n'ezziga. Ate abakazi abamu babbi bakutunulira ng'olinamu akasente n'ezziga abajja ddikabya n'alyoka asisira. Omusajja n'agamba leero wannaye nafunye akawala, nafunye akakazi kalina laavu, kumbe asisira bwakuwema. Kati bano abakazi bw'otamugenda kitono akukuula n'oyavuwala ate bw'oyavuwala ng'akukyawa, kubanga bo abakazi obusolo baabufuula dduuka. Olwaleero bwakukyawa ng'enkyafuna omulala tabulwa kyakulya naddala ng'akyaliko emmunye. Era tugenda ntubagamba mukole lubaale nga mukyalabwa, mukole lubaale nga mukyaliko emmunye, lubaale asobole obbasasula. Bw'aba abasajja balungi, abasajja be mwagala, abasajja batuukiridde. Ne kati mukwanakwana obusajjasajja n'osanga omuwala ng'ono ng'alina akasajja kawunya n'engatto naye nga mabanja ga lubaale nga ndawula yakalese nga buli kajjamu engatto ennyumba ojula giddukamu, naye nga te yakulaga akaagala olw'okuba kalina ssente naye nga kawunya engatto. Luusi tebunaaba enkwawa ziwunya ejjaya, n'osanga akasajja nga kawunya ng'omusota omukulu omukadde, naye nga omuwala akaagalako ssene, naye nga n'okunaaba kwako kwa nduulu bintu efaanaganako bwe bityo. Manyi mulimu n'abasajja abajama okitegedde nga mujama n'otabulwa n'otunula noga kati noga omuwala wa gundi yamunoonyaako ki. N'olwokuba alinamu kasente ng'omuwala byonna yabigumira, ng'omusajja mujama enkwawa biki, naye n'abawala beetikka ebintu ebinene ebizito. Okitegedde, nze singa nali muwala, nze singa si buli omu nti mukwana okuggyako ssente nga zambuze nga mbadde mukazi siiya, seetega omuyaayi siiya, ssente nga zambuze ng'onkoleza ebyo, nze neetega oguyaayi. Neetega oguyaayi naye nga nina ssente, nze nnyinza okukwana obusajjasajja obuwunya engatto. Okimanyi nti mulimu n'abasajja abalina enkyakya, mulimu abasajja abalina enkyakya balemereddwa okwezimba, oluusi agaanye okwekulaakulanya biki, talina ssente lubaale amuluma biki, nga ye alowooza kgenda nga mu buliri bw'abakazi. Kati n'okyaza omusajja, oli mukazi osisira, okoze ekyejo, osisirira ku lusajja naye ng'olusajja lujama luyina enkyakya. Mulimu abakazi abamu n'omusanga ku makya ng'entumbu yeriko ebikalabulo, naye ng'omusajja gwe yasuzizza mu buliri ebigere buli yadde abimuyisaako nga bimusala ku ntumbwe, n'osanga omukazi ng'abonaabona ne zityubu naye nga kasajja kalina enkyakya. Waliwo enkyakya ze tuyita amaga, ng'ekigere kyatifuya tifu kyonna, enjala. Omanyi kati abasajjasajja abasinga bwe baalumwa ku nvuuza mu buto, n'osanga omuwala ng'asitudde akasajja kakyaddeyo we muzigo, enjala nsongovu ziringa za nkoko, nga n'okuzisala tewali girita ezisala wadde nairokaata, ng'olina kukwata jambiya. Abana abakazi b'ennaku zonna nabo nno tebaboola, oba kiki oba bukaba bwe bweyongedde. Waliwo abasajja b'osanga nga olwala olina dutemesa jambiya, olina duteeka ku kiti n'olutemako ne jambiya, n'osanga omuwala nga si buyigayi nga yeeyagalira mu kasajja nga kalina enkyakya. Omuwala n'omusanga ku makya mu kkubo omwo mu Kampala naye ng'entumbwe omusajja yaziyisizzaako enkyakya nga ne bw'asigawo ebizigo tewatu nga tewatukula. Ne banna ate nammwe abawala mutuleke nammwe musosolemukko bannange. Kale banne mutama, kale eyo kanveeyo, kuba nkati abawala b'ennaku nabo batama, buli kimu bakirya, buli kimu tekibayitako. Balinga obwana bw'enjala, gwe buli kamu ne mukene. Abawala entumbwe zaabwe zoonoonese, enkyakya z'abasajja. Okitegedde, mulimu abasajja ng'okunaaba amazzi gamuluma. Okitegedde, mulimu abasajja ng'enkwawa osanga zikuttemu n'ebintu ebyeru, naye ng'ali ku mwana w'abandi. N'osangira ddala omuwala ng'ewaabwe famire yaabwe bagagga naye ng'ali kasajja gwe kakuyitako munne waako, akasajja ne bwe kayita mu masaŋŋanzira osangawo olusu nga lumazeewo wiiki ne bagga nti
mutabani wa gundi yayitawo timusanga omuwala nga tabiwulira nino n'omukwano guno nagwo gye gunaatukomye esinga nali muwala nze singa siba na mukwano mungi bwe gutyo tombulira nze nagasajja nze gantama nze singa siba na mukwano bwe gutyo nze nze singa si buli omu okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kakati omukyalo ono abanjibwa okubika kabaka nyaba omukazi gwe obanjibwa okubika kabaka era mu kubanjibwa okubika kabaka obanjibwa okuwa bamweyana ebibye wabula pasita Mweso abamweyana afudde omufu ali mu ddiiro Mweso gwa kabaka atondose butondosi okwo kulabulwa eri gy'oli mmwe bawala ne bakeerenkya ne bagaa nti bamusanze mu buliri nga yafudde naye nga teyalwadde gwe muwala olwaleero asobola okwogera obulungi n'emikwano gyo enkya ne bagamba nti kale twabaddeko naye oluusi pikipiki ng'ekukubye oluusi obadde otambula omusota ne gukubojja oluusi walumbiddwa ekibeerabeera ekiro n'otasobola kuwona ne bakusanga mu buliri nga wafudde kati obubaka buno bulimu emyeso egy'enjawulo pasita kitundu ky'abamweyana omufu ali mu ddiiro ayambadde engatto nzirugavu essaati nzirugavu oba egganduula oyo kabaka bulamu munda mu mufu essaati ya neve bbulu baga nti manya omufu oyo osobole okubbulula ebintu bya lubaale ebyasaanawo essaati ya bbulu eri munda manya omufu oyo osobole okubbulula ebyammwe byasaanawo bw'ovudde ku mufu owulidde ng'olinnyiddwa ku lubaale kyeki nti omufu oyo yakutte omutwe gwo omufu oyo olunaku lw'olimumanya ojja kusumululwa ku mutwe gwo empewo zitandika okulinnyako ez'enjawulo bw'ovudde mu nnyumba egalamiziddwamu omufu pasita ogenza okufuluma wabweru siwaddira obadde omaze okulinnyibwako kyeki nti omufu oyo bw'oli mumanya omutwe gwo gulisumulukuka bw'oli mumanya empewo ziriba zisumuluddwa era zitandika okwejaga nga bwe zeejaganga ku mirembe gy'abali abaakusooka bw'ofulumya ebweru ng'ovudde ku mufu olinnyiddwako n'otandika okutambuza omutwe ekitundu ky'okutambuza omutwe kibeera kya jjembe n'ogenda ng'otambuza omutwe n'ogenda ng'otambuza omutwe naye ng'olinnyiddwako ekyo kiba kya jjembe kati bw'otuuse mu luggya ne mugamba nti wano waliwo eddogo eryo lye bayita ejjembe eryammwe ezzadde nga likuli ku mutwe ekirala mu luggya lw'ewammwe waliwo ekizibu era bwe muba mwatambudde ku musawo omusawo asobola obbaga nti olugja lw'ewammwe baasimbamu eddagala era asobola okujja n'akolerawo sayansi mu kinnya n'aggyamu obuwanga obwembwa amagumba bintu ebyenjawulo manyi waliwo abantu abalina sayansi ajja ewammwe ng'ebikozesebwa birina mu kikapu oba mu nsawo manyi abasawo b'amayembe babeera n'obusawo obuddugavu bwe batambula nabwo mu nkwawa obutabavaako kati obusawo bwe mwe mubeera okutaasibwa kwabwe kati bw'atuuka ku famire nga yabagambye nti wano baasimbawo eddagala mu luggya okitegedde kati mwenna abagamba mutunule eri ebbali era ne mutunula ebbali tewali alaba n'asima ekinnya kye n'asaba amazzi n'asaba amazzi n'atandika okusima ekinnya abasawo abamu ayitako n'abavubuka nga babiri nga bamanyi ekyokukola abavubuka ne beekubya emizimu baatugula kooki baatuleeta buleesi baatugula embuzi 2 baatugula obukadde 2 nga omumanya mugenda busasula abavubuka beekubya emizimu ne beevulungula n'ava kuno nadda eri kuba kiba kitendeke ne yeevulungula n'adda kuno nadda eri n'adda kuno n'akomawo ne yeevulungula ne bamubuuza oyagala ki siina kye njagala baatusindika busindisi kati embeera eyo bw'emala okukkakkana omusawo ono ng'agamba abafamire n'abantu abazze okulaba batunule eri beerinye kagere oba beekwate ku kkundi eddogo teribayingira kati omusawo ono ng'asima jjukira talina amulaba bw'ayiwayo amazzi bw'asima wano nno wakaluba bw'ayiwayo amazzi bw'asima lujjala wano lukaluba
bali mu kisasi maaso wansi amazzi we gatonya ku nnyumba emiryango. Kakati jjukira ebikozesebwa baabirina mu nsawo, mulimu akawanga k'embwa, mulimu amasonko g'amakovu, mulimu ebintu eby'enjawulo, amagumba, okitegedde, endegerege, ensimbi. Kati ebintu ebyo byonna bitandika okuba nti abiteeka mu kinnya ate n'amala n'abijjamu n'abiteeka ku ngulu, n'abagaba bane mukyuke eddogondi maze amaanyi. Okitegedde, mugenda okukyuka nga ddala kituufu biriko ettaka. Era obwedda waasima ngeri ettaka lyawo kwebiri. N'abagaba njagala obukadde 4. Bintu ebifaanaganako bwe bityo. Akati mulina okwegendereza abasawo abatuufu gye bali ab'amayembe. Ate waliwo abasawo abamu ng'akazannyo ako bazannya kazannyi, naye nga gwe bakazannyirako tasobola kukategeera. Naye mulimu abamu abagenda ng'agenze kukuula mayembe era n'agakuula. Abasawo abatuufu bangi, ate n'abasawo b'amayembe nga gakola nga gali kwala. Kale nno Kabaka waba atulumira mu ngeri nnyingi, mu mbeera nnyingi, mu mbeera ez'amalogo, mu mbeera ez'okutubuzaabuza, mu mbeera ez'okutambula batubbeko ssente, kubanga Lubaale ebiseera ebisinga abamutereeza, abamu batera omutereeza nga baavuwadde, abamu nga balinamu, abamu nga basabiriza. Bigendererwa ki ebiri mu mbeera eyo nti omugagga tafugika? Abamu Lubaale abaddiza ddala ku kisenge wansi mu vvu basobole okumukkiririzaamu n'okumutya, era bwe bamala okutuukiriza ekyo nga tebakyalina we badda, tebakyalina we bajja, nga baavu nnyo, awo Lubaale ate n'atandika okusitula ku maanyi ge, n'oddawo mu ebyo bye wasuubira nga byonna Lubaale n'abikuwa. Kuba Lubaale talimba. Lubaale waggamba nti tutereeze, era kiba kitegeeza nti abajja kukusasula, era Lubaale asasula, era Lubaale talimba. Wabula Lubaale alimba ng'ensonga zikulemye. Osobola okutambula ensi eno n'ogimalako n'otambula emyaka gyonna mu Lubaale n'olemererwa omuggusa olw'okuba nga weesulika, olw'okuba nga tewategeera makubo ga Lubaale na byamabi. Naye bw'oba ng'ogategedde n'ogumiikiriza embeera yonna gy'oyitamu, enkya osobola okufuuka ow'enjawulo mu nsi, nga Lubaale yakulera, yakugabirira, yakuwa buli kimu. N'olwekyo mukyala Ggoobanjibwa okubikka Kabaka, bikka Kabaka waba muyana ebibye. Ekirala, tambuza ensonga zino mu biseera ebigere, weesalire essalira, Lubaale omuwe obudde, gwe mweso guli ti afudde naye atondose butondosi. N'olwekyo oli mulamu, abalenzi obayina, nebeera mwegendereza. Abalenzi wasanga basanga, emirimu wasanga misange, ensi wasanga nsange. Ddayo ku buzaale bwo, osinziire, otambuze ensonga zino, nti pasita atondose butondosi. Babeera bakaaba ewammwe nga wali weeyita w'amaanyi naye ng'omaze n'otondoka, bakusanze wafiiridde mu buliri. Ekyo kiba kikwata ku ggwe na bannyumba yo. N'olwekyo ng'okyali mulamu, okyeyagala, okyaliko akabina n'eriiso n'entumbwe, fuba nnyo okulabika nti otereeza ensonga zino nga bukyali, Lubaale asobole okukuteera bye yakusuubiza ng'okyali muto, okyasobola obbirya bikyasobola okukuwoomera, nga okyayagala n'ebyabasajja ng'emyaka gikyali mimpi, otegere Kabaka kuwa omwami anaabeera ow'ebirooto byo nga buli akuyitako akwesiimisa. Kale nno kansubire nti otegedde bulungi. Akukuume Liiso ddene Ddunda Namugereka Kyamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.